Kimberly broadcast mukwano gwange nkwebaza gwe wenna aliwo oli gwe wenna andaba ogamba otya jebale jokozeeko jebale jotusizaako engalo sikimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukomansi mikola nno ne KPG Dream Goals Consult Limited. KPG Dream Goals Consult Limited batunda ttaka nga lya byapa. So bayina ettaka ewobulenzi Lukomera ku bukadde 4.5 Busunju Sekanyonyi bukadde 3.5 kwegamba mu bitundu ebyenjawulo. So n'olwekyo beekwate batuukirire bajja kuyamba. Nkwaniriza nnyo olwaleero waliwo tuli ku nsonga y'omukyalo ono Ray P. Mukyala Bindeeba Ombwati banaye people oba kiro kye bayita okwekaza oba byaddala simanyi. Omanyi Ray P emabega eri yeefunira eddenzi eryana ddenzi ali kakali waliyo omwana muwala n'omwana mulenzi yeefunira eryana ly'eddenzi limukubye embaga limuwasizza nga baliyitira Bindeeba libeera bweru wa Uganda. Abantu ne batandika okwogera bingi nti oba oliawo omukyalo ono ayiya passport okuvaako mu Uganda agendeko mu Amerika. Ekyo ne kibeeraawo. Ray P n'abagamba nze ndi n'omusajja wange tweyagala byakabi era tukyatambulira ddala. Munange muwala ayanjudde embaga bagikoze ekyavaamu ne wafukutukayo omukyala n'agamba nze mukyala Bindeeba nina omwana we omukyala oyo aleme kubba baze. Akati mukyala Bindeeba n'afukutukayo ku TV kwe yali akola by then n'ayogera bingi ebibula okusala ku ntobulago. Bannange nze mukyala Bindeeba Omubwati bwe waba yayina omwana wa Bindeeba yeesowoleyo. Ebigambo byali bingi kansooka embikuwe. Amanya gange nze Ray P mukyala Bindeeba Omubwati omwami oyo mwagala nnyo tukitegeera to the extent nti nga we nabagamba if he's going to breathe he calls me babe can I breathe bwe mugamba nti lindako ng'agamba okay bwe mugamba breathe nga breathing kitegeeza sanze omukainze bakiwulira bweti wafiira bakiwulidde oba mukiwulidde ate ekyokubiri ne mbagamba buli ali eyo ng'alina omwana w'abinze ng'oli eyo olina DNA results nga ziraga nti wuwe mulete mulabirire muwulidde banaye mukwate omukolo otya bring the child buli ali eyo ng'olina omwana w'abinze Binzo wange nga DNA results za Bindeeba bring the child mama leto omwana waliwo ne results zo omuganga ono omulaba wuwe leto omwana banna nze ntandikira okulabirira mwana najja mazeeko ngenda kufumba mfumbire ddala. Not even the children will make me know. Ogikwatako osobola okugisoma nina n'endala gye ngenda okubaleesera nina by the way nnyingi ozituwe oba okola mbalageko kati ngenda kusukka mu kujjasa okuwunya obuwunya obulungi nga n'ebintu byenyama byonna bire bikola ki naye okuwunya obulungi it is a necessity. Okitegedde n'oyingira ewantu nga buli omu agamba Ray P ayingiddewo aze ng'akawoowo ako kako kati buli omu ankubire simu Ray P oliwa buli omu ayagala kuntuukako awulire bw'empunya agenda aginoonyereze ate bajja kugifuna temujja kugifuna so abantu abatakimanyi engato yange eva mu Washington DC makeup wange Java perfume wange Java so mpunya bulungi ndabika bulungi buli kyenyambadde kya bei nange tunuulire nga tondako kati bw'obeera eyo mukwano ng'onoonya musajja bei soka naawe ofune w'okola nga walungi kwagamba soka ofuneyo manager akumanagi ng'otuuke ku level y'okufuna omusajja oli ow'ebbe kitegedde bulungi nnyo naye nga lunaku lwakutsano era so teribadde busa emikutu gya social media Facebook TikTok twala tugende Twitter olunaku lwa Sunday gyakeeredde mu mawulire agentiisa ag'enjawulo nga bw'ogalaba nti Ray P gaakaaba gaakomba Ray P kaweddemu Ray P kino na kiri
abantu ne boogera bingi nti rape ayawukanye ne mwami Bindeeba. Ndowooza bano ba it will end in tears. Social media Inlozi be basinze okuvaayo okukkaatiriza ensonga eno ey'omwami Bindeeba. Munnange teryabadde busa mukyala Bindeeba ng'era avaayo ku TV kwakola kati ng'ayogera bingi era mu nsonga eno eryabadde wewe bamberako omwaka mulamba naye era nasigala ngejja nasigala nyirira nasigala nkola buli kimu nga bwe nkikola ndya nywa ntambula nevuga sente bazisindika kati kwegamba ate n'ekirala ne mbajjukiza nti nze mufumbo okitegeera omusajja bwe yajja senalabayo naga nalinda emikolo gy'abantu awo be bawasaawasa eyo n'empeta gwagirina nendida empeta batero zigabagaba n'ebyo nabedda babikola maama wange essukaali yamunywa maama wange buli kimu tatomba buli kimu kitambula kiriya so mu byonna tubikole naye twetwerabira nze singa okunsasa abaana bawala ate be basinga okubeera n'amaanyi ago ag'okubeera nti chaye banange bana kakatire nebuuza mukyala munnange bwe bankyawo omusajja agenda wasa gwe kubeera abatawasizza gwe abawasizza oli gwali naye okitegeera ati gwe ofuniramu wa I really want to understand where people gaining ichuli yakubadde bubi nga ndi bubi atya kuli bubi nengamba ichuli ofaaki natekawo bwino du nayegera amanya gesawiranga nako ngamba Veronica nengamba ate nze munaye no Veronica mumanyi all access yakubadde obi obala weekend ngamba mukama wabagala naye kale mu byonna nga kimaze okuggwa ekyo. This is my analysis. Neewuunya nnyo TV za Uganda. I'm really disappointed nti ethics z'amawulire zaafa dda kati abantu muteekako bateeke for just because omuntu bw'abanga ajja ku television okupresenting okukola program najja ne personal bimukwatako n'atwala like 5 minutes ali ku kintu kimu ekyo, then ekintu kino nedda mwetereze. Ekintu ekyo luli kyali ku Nation Media yakikolera ku Nation Media kati ali mu Next Media era nga bwe yakola luli okutandika okulwana okuyomba entalo ze over the ntimbe za television neewuunya. Simanyi baki institutes esomesa abantu amawulire, simanyi bye mubasomesa, naye personal grudges omuntu bw'atuuka okubanga azireeta ku mpewo za television, I wonder. Kuba omukyala atwala obudde obuwera ng'ayogera ku Bindeeba n'afuuka Bindeeba n'afuuka Bindeeba, and trust me agenda kumala omwezi mulamba ng'ayogera ku Bindeeba on a television eyamuwa omulimu, but I think ndoza nazo zifunamu baza abasasulira ebyo nti ethics ekizitta ne TV zenyini zigamba ndowooza abantu bajja kwagala okulaba ayanukudde ki yazzeemu ki. So I pity us for TV viewers okulaba ng'ebyo bye tulaba. Kimli Broadcast webale kubeerawo. If this is your first time okujja wano, nkusaba subscribing ku channel eno.